Ronald Mayinja walowoozaako ku lunaku olwo ng'okola akayimba nti muzeeyi akalulu kubanga Ronald Mayinja abantu tebakutwala ng'omuyimbi. Mayinja oli muyimbi mulungi naye ate abantu tebaayagala kitone kyo kya kuyimba. Abantu balina ekyenjawulo kye baakuzuulamu nti Mayinja he is an advocate for the change or to the change. Ronald Mayinja walowoozaako kaseera ako. Bwe njogera ekigambo kino nti Mayinja teyali muyimbi buyimbi, but he was an advocate or the lawyer to the change or to the oppressed Ugandans. Mayinja wajjukirako nti Kiraaya nti wonga ggwera oyo omutendeke oli mu kumusingisa musango nke mwami Ronald Mayinja bwe wakola Oluyiimba nti muzeeyi akalulu obunkenke bwali buweddewo. Mwami Ronald Mayinja bwe wakola Oluyiimba nti Africa teri ayamba oba yes o Africa teri ayamba ani agula ensi kuba tugitunda. Mwami Ronald Mayinja ddala Uganda oba olaba yali tekyali katale. Mwami Ronald Mayinja nga bw'ogamba nti oyagala kukomawo mu bantu bakuddiremu. Mwami Ronald Mayinja nga bwe weebuuza ng'oba Bitex bw'akimbuuziza lwaki Mayinja abantu baamukyawa oba lwaki Mayinja abantu tebamuwaayo second chance ku birungi bye yakola. It's because twakwagala nnyo bwe bukyayi buno bwe busungu buno. Mwami Ronald Mayinja obunkenke mu Uganda bwaggwayo. Mwami Ronald Mayinja Africa oba Uganda naddala yavaako katale mu 7 tali mu gitunda ku zino looni ezituleeze. Mwami Ronald Mayinja obutemu bwe wayimbako nti buzeemu. Mwami Ronald Mayinja are you sure bwaggwawo? Omuntu wano bw'aba akola ebirungi bamulowooza nti talina musaayi ne bakuvuma ne bakuprovokinga ako kalifaddi sirimu ali bw'ati y'oli akusensinga nti obadde oyagala kwesimbawo akuwayiriza n'ebyotamanyi. Kakati bw'amala okuprovokinga n'onyiiga tayogera mu bugongo bye yakoze. Ekikolwa ky'okwetonda abantu bangi ze banvumye ne baŋŋamba naye weetonda otya ogamba otya omuntu nti nsonyiwa. Naye ekyo si kikolwa kya butiitiizi, kikolwa kya bumalirivu ate kya bugunjufu. Ekigambo nsonyiwa oyinza kwegamba oyinza n'okwetonda oba olina omusango watolina naye kasita omanya nti waliwo atali bulungi gy'oli. Nfuna bulungi. Leero bwe ntunulira Yekolera oyinza okubanga nga tonnagera mu struggle ng'ebimu ku byakweta mu struggle zaali nnyimba zange. Kati kaba omulala ayinza okukalaba ng'akabonero k'okulemerwa nti Mayinja kaakati raba Mayinja yenna ayogera atya okwetona ng'akwogera ne Yekolera. Naye ate nze sibala myaka mbala biva muntu. Era nze mubaddemu n'ebiseera ebimu ng'oyogera oli mu kamunye naye ng'ate nsigala nkugoberera. So kugamba bannayuganda nti bambi yanyiiga ansonyiwe si kikolwa kya kulemerwa wabula kya Mayinja lindako katono olinako nnyonnyodde n'ogamba nti ennyimba zange ziyinza okuba ze zaakuyingiza struggle lwa nsonga nti Ronald Mayinja yampeewa ate ye nadduka mu loogi. So ennyimba ziri zonna z'omenye nga weggaye nti ennyimba ezo tezitunda wabula kuba kwesaddaaka. Nina obulumi eri eggwanga lino. Nina obulumi eri eggwanga lino. Wabula Oluyiimba lw'ogambye nti muzeeyi akalulu. People can provoke you and when you react badly they consider the action not the cause. Mukulu wange Ronald Mayinja ate menta wange musical and political. Njagala nkugamba ebigambo bino nti Katonda bw'akunyiiza ate toddukiranga wasitaani. Nkimanyi wali oyinza okuba obadde provoked naye ekigambo struggle kyo kitegeera bulungi nga ggwe omuyifu okunsinga. Ekigambo struggle kitegeeza kutoba ng'otoba abalaba ab'okumpi n'ab'ebweru. Mwami Ronald Mayinja bw'oyingira ekintu struggle manya ekintu kimu nti abagenda okulwana abasinga ate si be ba NRM wabula be b'enkyukakyuka abakolagana ne NRM. When you was provoked by one of us or individuals within us, Ronald Mayinja watunuulira oyo n'otatunuulira bannayuganda bakwagale nnyo. Watunuulira muntu Ssekinnoomu n'otatunuulira brand. Watunuulira muntu Ssekinnoomu n'otatunuulira linnya Ronald Mayinja lyazimbidde ebbanga. Era Ronald Mayinja yalowoozaako ku kaseera nga Ronald Mayinja abadde omwagalwa yagenda mu mukuba Mayinja
nga ye Mayinja eyakubirwanga enduulu kyokka ng'ate kati bamukasukira Mayinja. I can agree with you. Wali mu business yo kati Ronald Mayinja mbadde nkusaba onkolera ekintu kimu okuba kiri nti weemenye weetonze nga gwe yakola n'Oluyimba nti Kibuyaga bw'aba agenda atwala ne byataleeta ng'oŋŋamba nti ssente y'ekibi gijje mu yiyo. Ronald Mayinja nga gwe yali mu business mu budde obwo ng'okolera akalango kubanga wakayita kalango. Ronald Mayinja akalango ako kaavaamuko ku ssente z'omanyidde ddala obulungi nti munnange tezaatundwamu nte za Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Ssente z'omanyidde ddala obulungi nti Mwami Yoweri Kaguta Museveni teyazitundamu nte za Muzeeya Kaguta awo mule mirembe. Ronald Mayinja osobola okuddiza ssente ezo bannayuganda. In that what I mean. Osobola okukeera ku makya ssente ze wakolera mu kalanga ako n'ozigamba bannayuganda. Ssente omuwendo n'ogwogera era n'ogamba nti nzitwalidde bamulekwa b'Ekkaramojja abasajja bano abankozesa ensobi be battira abaana baabwe. Ronald Mayinja osobola obutasuula ddamula ssente ezo n'ozikomyawo mu bannayuganda ababonaabona. Ekyo singa okikola Ronald Mayinja nkwejjeereza. Ronald Mayinja ku bintu bibiri ku ssente n'Oluyimba owulira oli wiringi kukola kikubanga Ronald Mayinja London gy'oli waliyo studio. Nze nno nandirowoozezza nti gy'onsobereza era gy'olina okuyita okunneetondera. Omutwe okyagulina oli musajja mugezi musically and politically. Oluyimba weetondera abantu tulabe oba banaakusonyiwa kubanga tewabasobeza ku live wabasobeza mu Luyimba. Oli wiringi okukolayo Oluyimba olwetondera abantu ate era nga Ronald Mayinja kyali badde kya buvunaanyizibwa nti kaŋŋambe Mwami Yoweri Kaguta Museveni ng'ogambye nti wali depressed oba wali provoked nti bw'aba yakuwa $1,000,000 okumukolera gwe kuyita akalango ntakasa nti Mwami Ronald Mayinja naye yalina ebizibu bye kubanga alina abaana baweerera. Waliwo ka balance akatonotono akaafikkawo. Ronald Mayinja ali wiringi okuddizaako ku baana b'Ekkaramojja akasente okuwaako ku bantu b'e Kasese akasente kubanga Ronald Mayinja naawe okimanyidde ddala bulungi nti akasente ako Mwami Yoweri Kaguta Museveni teyakatundira nteezi era teyatunda ttaka lya kitaawe taata waawe mule mirembe naye kaali kange munnayuganda naawe Mayinja ne munnayuganda omulala owa wansi ffenna abantu abawa omusolo. Ronald Mayinja, are you willing to repay or to refund akasente akatono era oli willing okukola akayimba akeetonda kubanga wooli we wali studio ezisinga n'ezeeka we wakolera akalulu muzeeyi. Ekirala Ronald Mayinja oli mudongo nga Abitex wadde Abitex si muyimbi naye mudongo nga nze nga Kyagulanyi. Ronald Mayinja kyali kikola sensi yonna. Ronald Mayinja okukola akayimba ng'awaana munnamagye atulugunya abantu nga kakkanya mudongo munne nkyasa wangula abajaasi asobola atya kala omudongo ng'ate naawe Ronald Mayinja oli mudongo ng'ate kyokka endongo yekufudde kyoli. Mwami Yekolera anti taata mbadde nsaba oleme kuba emotional ziri kakati njagala owulize ku kigambo kye bayita provoked oba okusoomoozebwa. Okay, ng'ate nze gw'oba oyogera naye nkwata peni nakinakwemba ebigambo ebi bikufuluma olwa provocation gy'oyitamu. So vaasi ki na vaasi ki ezo sagala mbadde nsaba tuleme kuziddamu. Ekyokubiri ongambye eky'Oluyimba Oluyimba lujja na muudu embeera gy'oba owuliramu. Nze ku byange ntunula n'embigwira muudu yeesooka kiri kijja automatically. Era ne bino byolaba ntudde wano ku live n'okwogera naawe nze mpulira ndi mu kiyigo naaba. At least lero tusobodde okwogera. N'olwekyo ebyo byonna bijja kudda automatically bigenda kuba automatically n'ebituli byendaba olumu tujja kusinkanako ng'omaze okutereera omutima gwo nga twogera nti topic ene bweta kuba naawe kulaba nga alina ku bigambo omuntu asobola okwogera obwogezi ekigambo zaate n'enkigaziya. So saawa eno sisobola kubama papa nti ngenda mu studio kubanga era omuntu ajja kiwulira nti baba yayimbye bya pressure oyo si yooli.
kakati nga nsaba obusungu butewulukuke nyinza n'okuba nekitone sigikola nankya naye just nga ndi free nga mpulira nti nkusanga olyoke era nawe oyinza obutanyigulukuka nkya but at least lero tufunye entandikwa